Ate omuwendo gw'abantu abakafiira mu kulwanagana okugenda mu maaso mu ggwanga lya Sudan wetujjidde ku mpewo nga gutuuse ku 100. Okulwanagana kuno kwabaluseewo sabbiiti ewedde wakati w'amagye aga gavumenti n'akabinja akaagala okugivuunika. Emmundu ekyaseka mu kibuga Khartoum ekya Sudan oluvannyuma lw'okulwanagana okukuta olunaku olwokusatu wakati wa Rapid Support Forces abaduumirwa General Muhammad Dagalo nga balumiriza omukulembeze aliko General Abdel Fattah Abderrahman okulemererwa okutuukiriza endagaano ey'okuwaayo obuyinza mu bantu ba bulijjo. Wetujjidde ku mpewo nga bakafiira mu kulwanagana kuno Baweze 10. Waliwo n'erike eriddugavu erirabiddwako mu bwengula nga liva ku kisaawe eky'ennyonyi ekikulu ekya Khartoum. Ebyempuliziganya mu ggwanga eryo bifuuse bizibu oluvannyuma lw'emikutu gya gavumenti okuli ogwa TV ne leediyo okuba nga gyaggiddwa ku mpewo okuviira ddala ku ssaawa 6 n'ekitundu eggulo. Mu kiseera kino amawanga okuli Amerika, Bungereza, Japan n'amalala bavumiridde okulwanagana kuno era nga baagala kukomezebwe bunnambiro. A return to the talks which seem to be heading in the direction of civilian government, and of course that is the ultimate desired outcome. Minisita w'ensonga z'amawanga amalala ku ludda olw'obula gavumenti era omubaka wa Kyadondo East Nkunyingi Muwada agambye nti okuva okulwanagana kuno lwe kwatandise bafunye okulaajana kwa Bannayuganda abawerako. Tufuna amasimu okuva eri Bannayuganda ab'enjawulo abali mu ggwanga lya Sudan nga bakwatibwayo olutalo. Foreign Affairs wamu n'embase baveeyo bunnambiro babale omuwendo gw'Abannayuganda bameka abakwatibwa olutalo lw'e Sudan n'ekigendererwa ekyokulaba nti bayambiddwa batya era bataasibwa batya obulamu bwabwe. Nkunyingi asabye gavumenti eggulewo ekitebe kya Uganda mu Sudan Bannayuganda basobole okwekukumamu ng'enteekateeka ez'okubanonola bwe zikolebwako. Ebe ekozesebwe nga aw'okuddukira obudamu obusookerwako eri Bannayuganda abakwatibwa. Kyokka mu kuwayamu ku lukomo lw'essimu n'omubaka wa Uganda e Sudan, Ambassador Rashid Semodo ategeeza nti ekitebe kya Uganda mu Sudan kiri mu kukola butaweera okulaba nga buli munnansi wali wonna mu Sudan bamunona ne bamukuumira we bali. Agambye nti waliwo n'abamu ku balamazi ababadde bagenda Emeka okukola umra kyokka ne balemererwa olw'ekisaawe ky'ennyonyi okulumbibwa wabula nabo bamaze dda okubanonola era bali nabo. Tukola ekisoboka kyonna okunoonya buli munnayuganda era n'essimu zaffe tuzigaba era buli gwe tufuna nti wano waliwo omuntu tetulindayo kutukontakitinga tumukontakitinga okulaba ngeri ki gye tusobola okubeera nti nno tusolvingamu ebizibu. Atusomedde agamu ku mannya gawe basobodde okunonola ng'agamba nti bali bulungi. Tuyina Mr. Serunjoji Abdul Wahab, tuyina Mr. Kauchi Sabuti, tuyina Mr. Kayemba Mohamed, tuyina Mrs. Mutungutasi Husna. Tugenzeko ku ofisa Al-Shawal Hijj and Umrah Services abatwala abalamazi abakyawagamidde Khartoum era nga Hajat Safina Nagoja ategeezezza nti nabo tebannamanya kigenda maaso. Bagenze nga 13 era nze nabasibudde ku kisaawe buli omu nemu ebiwandiiko bye ne basitula ne bagenda ne bakola mu ka stopover e Khartoum. Kakati batuse Khartoum ne tulwawo nga tetubawuliza tetugamba ki ekiguddewo tuba tuli awo amiri safari waabwe aweereza audio n'amugamba nti tufunyemu obuzibu wano Khartoum ku kisaawe batwatakinze tetumanyi oba tuli kuki oba tuli kuki tetumanyi so tusaba ekikwatako atuyambe tulabe nga abantu baffe bavaawo nga basobola okweyongerayo bagende bakole ibaada era nyongera okugumya n'ab'enganda z'abalamazi tingaffe company Shawal Hijj and Umrah Services tukola ekisoboka abalamazi baffe baveewo era abantu baffe baveewo. Amagye gaffe Ministry ya Defense ne Ministry ekola ku nsonga za bweru wamu ne President yandivuddeyo bwangu nga beegattidde wamu mu kibiina ng'ekya IGAD okulaba nga bakola evacuation naye n'okuleetawo emirembe gy'enkalakkalira